Yeah, I think Atindi loud. Yeah, so let me restart it again. Yeah, time check, Ebanga, it's 10 minutes past 12. It's 10 minutes past 12. And I understand in Uganda it's about later than that. Yeah, my good friends, Bampita Dr. Joseph Chameleon, Mayanja, Atakoga Tageja, made in Uganda, East Africa, Africa, worldwide, legendary, Namanya Malamanji. So, SSENYONGA kujja ku live wanti ebyaddala I just don't celebrate kujja ku live nga sirina nsonga, you know. Siri bano bantu abajja ku live addawa misusing the fact nti ali ku internet ayogeri kino ayogeri kiri akoncocting ekiri. Most of the times zijja ku live kuno I think badi munda banga nzija ku making abantu bange fans banga aware of a concert or this and that is watching. So manya nti bulonda ku live Facebook yange mbanzize kwogera ku bintu byemanyika amayitire birinako reasoning birinako endowooza mba sinoonya nti noonya oba likes oba noonya comments wabula mba noonya clarity and clarification. So n'ensonga nga 2-3 ezindeese on tonight. Ng'ensonga esookerwako ddala y'ensonga okuba nti mbadde mbiraba ebadde birwaninga mu ggwanga abantu nga bakayanira federation nempulira bakayanira mbu waliwo abaagala okubba ssente waliwo abafere waliwo this and that. Sijja bitambulamu nnyo bi introducing because mwenna abandi mbadde mikola ki mbadde mbiraba. Of course siroza dwalya ngano ku opinion yange ku lwansonga each one of you mukimanyi nti ndi omu ku pillars za Uganda music celebrated abantu abalwanidde music wa Uganda from the times okuyimba kwalinga shame ng'oli agamba nti omwana agenze kuyimba ne bagamba nti oyo agenze kwonooneka. Nalwana ne music tetulwana ne bakyali bange bonna twalwana nabo benasanga ku lugendo buli omu yalina ekigendererwa kye naye kyasinga okubeera ekigendererwa eky'amaanyi kyali kyakuba nti music tumujja ku level emu tumuteeke ku level endala tumujja ku level enyoomebwa ne tumuza ku level ekola ki ku level respectingibwa. Nzijukira bwe twali twakatandika okuyimba nasangako n'omusajja yali avuga taxi ng'avuga convertible yange ya serika ya black n'agamba Chameleon mweyagala naye katusabe muzimu mukole n'ebizimba muzime ne ku mayumba ase muzimalidde mu mamotoka. Little did he not naffe twali baana bato twayagala ebintu ebyo nga twegomba nga twagala ate naffe tukulaakulane. Teri ku generation yange muntu yali mu generation yaffe atayagala kukulaakulana. Era kyova olaba nti no bwe twabeeranga nga tukayana twakayananga oli toyina gy'osula toyina motoka toyina biki because twalina developmental arguments twalinanga direction twalinanga gye twatulaga. Unlike olwalira abantu bosanga nga baagiyinga olwa ego olina agiwala ego nkusinga yes nkusinga no problem chance naluga yagamba onsinga genda osinge n'ensinga zi. So what is my point? Njategeragani bayimbi bannange oba abafans bena bampuliriza nti buli omu akkirizibwa ateekewo endowooza ye ate endowooza ye ebeere validated ne evidence gwakola ki gwalina. Nalaba mukulu munnange Bobi ng'ayisaawo ensonga ey'okugamba nti baleke kubayinga abantu ntegera yaabwe wala bafreeing music industry esobole naye okuba nti yeekolerera era nga yeefunamu ssente okusinga okugenda abayimbi ne balobinga okufuna funds or this and that. Ensonga yalimu eggumba, that's right. Era ku nsonga eyo njagala nange mpa endowooza yange nti kyayogerako kyennyini nsubira abayimbi bonna kyetukola ki kyetugezaako okulwanirira. Obanga oli muyimbi ng'oli mu business ya kuyimba obanga oli artist kuba artist akoma kuyimba kokka artist ayingira ne mu bibajje mu basiiga ebifaananyi ayingira ati muwanvu nnyo ati yava mu Coca-Cola ati n'ava mu Hamcola ati n'ava mu Berobi oli n'akola mu Gulaga. Teri muntu yenna wa ati mu nsi atayagala kufuna mu creation ye. Kitandikira dda mu buzaale nti bagamba nti keezaala keekomberera. Kakati nange mba nazaala mu Joseph Mayanja nenzaala mu Chameleon gwensoko okomberera gwensoko okulabika nti promoting then aveeko amatabi amalala agakola ki agakola n'ebirala. So omukulu principle ensonga gyali ayogerako mutuufu mu ango ye because industry yaffe erimu sente nyingi ezigeneratingibwa. Okitegeera art ali priceless but at we Uganda chiwanti bafutanso mpekako attention bagenda mubalirya nga avamu about $9 billion omwaka.
naye $9 billion bw'ozibuuza ziragawa toyina gyokola ki gy'oziraba. That's why era nti abayimbi batuuka lesinga twatuka mu lockdown omuyimbi n'anoonya n'oli abayimbi oli akanya bijanjalo oli akanya kawunga. Why? Because bantu batunyuma baga ntukola mmere ya leero si bwe kiri. Ne wano wendi wenyini ndi USA mu maka gange USA no problem. Naye music wange Uganda yali badde nga alina sente za generating ng'oba nnyimbye oba nga siyimbye ekyo bayita copyright. Copyright egazi yenfunayo onfuna bulungi. Yes baasayinga Dr. Hilderman ekyo kirungi nnyo sinaamu yadde kikiwakanya. Wabula kyenja okwongera ku ekyo tumaze ebbanga mu Uganda nga bintu byonna tujja tubikwasa omuntu omu n'obikwasa tubikwasiza gundi tubikwasiza Chameleon tubikwasiza bla bla bla. So nga ate nga n'Oluganda luga nti agali awamu bigaluma ennyama. So si kibi Dr. Hilderman bagenda tuyambako kuteekere bali bage mu parliament. Naye naffe tekigenda tugamba mbu olwokuba tulina omugoba w'eryato litanze okubbira muffe tutule olwokuba ye yamanya amazzi n'ennyanja. No, buli muyimbi waali kimukakatako standing up for their right. Right yo ye ki? Right yo ye copyright yo bwe bwannannyini bwo kubanga oluyimba lunyuma obanga terukola ki obanga terunyuma. Kaakati bwe nzira ku gundi ya federation nze nja kuwulira straight up ndi mu federation Uganda National Musicians Federation. Ensonga zange lwaki ndi mu federation ziri 2-3 nnyingi so nazimalayo. Esookerwako nti bane entambudde amawanga ndabye music bwatambula mu mawanga amalala. You know, ndabye art bwatambuzibwa mu mawanga amalala. Waliyo federation, for example, kan kutwale mu mupiira waliyo FIFA, eyo federation that is international. Waliyo local Uganda waliyo FUFA, nayo that is an association, federation. Ne mu boxing Uganda bayina boxing federation e Uganda. Federation kwe kunganye birowoozo n'entegera y'abantu bonna abali mu kikole ekyo kimukola mu art ego mutunda ne batula mu box emu. Yes, nafuna complaints oli n'agamba nti kakati Eddie Kenzo teyasoma gundi teyakola ati abakwano bange. Art kyekyobutonde kyozaalibwa nakyo aba art ng'ali mu ggwe okusoma oyongerezaako buki bwongereza. Nesanga abayimbi abali ba complaining bagamba kakati mwalonda Eddie Kenzo mwakola mutya. My dear friend, Eddie Kenzo nsubira yakubira buli omu essimu basobola okutuukako ne bataasa okutuukako. Nja ku example music atukwatako ffenna nti twawulira nti Katolomwa amafudde nange nali eno nga siriiwo ne nanyolwa era n'entuma y'ababaka. Mulimu ebintu ebimu ng'omuyimbi teweetaaga kukwata simu bakukubire nga bw'owulira nti kigudde ku buyimbi ng'ositukiramu nga bwe tusukira mu mitawaana tusitukiramu. Ofuna bwe bawulira nti waliyo akasente era basitukiramu ne lwaki tetukuŋŋaana ne tusitukirangamu era nga bwe tusituka bulijjo nga tuwuliddeyo nti waliyo ensonga gitugeza kuyisaawo nga bannabitone. So Eddie Kenzo nekimenya ne mugamba bino olina abayimbi b'otaakubira. Nagamba Chameleon eggwanga lyonna tetwalina kakiiko. Bwe najja n'ekirowoozo ekitandika wokakwatagana awamu ng'abayimbi nagezaako okutuukirira bye natuukira era nange bwe yankubira by the way yaŋŋamba nti Chameleon kubira n'abayimbi abalaba osobola okukola ki okukubira. So anyway, I know industry yaffe kugwa mu beef na bino na biri kuba buli omu ali self made, buli omu alina interest eyiye, buli omu alina ekiki ekyayisaawo somewhere somehow. Okitegeera kaakati ndabye wano agambye art leadership needs some education to progress. Yes, true, that is an involvement, but that is not the primary fact of it. Kuba kati abantu nga abimbe batusookawo bangi basebadduka bani, list of them had the education that you're talking about. Never saw leading but yeah, one of the hospital. Okay, I'll be waiting for you. Yeah. So sorry, abayimbi abatusookawo basobola okuleadinga industry eno ne bagituusa mu mutontukidde gira nti yeetaaga a lot of education. You know, anyway, nze kampisa endowooza yange. Yeah, it's fine. You're getting a fun. I'm not so understanding. I totally understanding, and this so sorry, Kuran. So your business, you talk it up. Or is very so not educated about it. But anyway, we are with a 9 solo to Kakwa in a solo to Kako, ida Barabikayo. Federation again a maso. Kati abantu era ng'omukulu bwe yaganti bw'ava bawulira bya ssente bakyakyala kati osimanyi na lugambo gye lwavudde oba gye nange nabisanzaawo musima 32 billion kati abantu baddidde amaaso bagateze ku 32 billion naddala abantu abali ebweru abalina fitina abalowooza nti babayisaako akalimu balina biki. My dear friends, ensuubira nti mbadde ku nsonga ya federation. Teri industry etali federated, teriyo naddanga kiri mu art ng'erinda direction
ati wapipa twagala mu creative direction tulio kubanga fenna tukwatiamu abaka dongo kamu aba gospel aba nabayimbi byabwe ebintu bitategerekeka buli music alina okwera under one umbrella ekyo omukulu aba yakyogera nti ani Hildaman akiriko kirungi nnyo naye ate era tekigana n'abayimbi balala ku side gye bali kwerwanako ku lwansonga kijja tuyamba nnyo okutuuka mu maaso eyo ng'emigugu egimu twagimutikkulako already okisiga bw'obugenda kulwana olutalo kkiriza bakutikuleko ebintu ebimu naye kati omukulu alinganga agamba oba bwe nalabye abantu abagezaako ekowenga message ebambi yagamba tuluulize tufolowinge Hildaman tulize ba Silver Kyagulanyi. That is a very beautiful aspect. Wabula era nange nga senior artist nange nja kuyisamu omulanga gwange nti omulanga twaguwulira naye mukulu Silver Kyagulanyi mukulu Hildaman n'abalala naffe mukomewo ko naffe eri abayimbi kwanza sirina bukulembeze bwonna mu federation wabula mukomewo erife abayimbi naffe mubeeko kye mukola ki mutuwulirize okusinga lutubeere ebbali nga buli mwasalya muno omusango Silver Kyagulanyi tajja ate naye gwe gunsalya nti Chameleon eno takola ki tajjayo eno kati ensonga nedda ku bbali ensonga endala nasanga bayimbi banja complaining nakati wano balaba complaining nti Eddie Kenzo teyasoma era sima byakola bitya twetaka education kale ezo ensonga zonna zijja kuwulirwa kuba tugezaako kubeera balambula okufunga tuli straight zonna tugenda era naye nsubira ne komiti yawe bakola ki bazi reviewing n'okwadde siriiyo njayo tegeera also nti ne bonookera enkya nolonda ne tugamba batulese tulonza azizaziyona era naye ajja kugirako obumansuka teri muntu mu music industry ataliiko ali awo ng'alinga malayika nti taliiko bagenda mumukuba. It is one of the reasons lwaki tize tewansanga nti saayagala kumpa yadde ekifo nayagala kubeera eno nga advisinga ku industry gye mmanyiiko gye nwaniride even before all this generation came in okulayika nti tutegeka music industry yaffe efaanagane nga industries endala. So ekyo kyokugamba mbu omukulembeze kati era bali personal kwera bwotuna social media wetu baleeta musajja twakabira biri bakwano banja to understanding nti buli muntu alina omugaso eri industry eno omuyimbi gwe twogerako eri Kenzo sireza ko muwolereza naye alina gy'atunda eggwanga lyaffe gy'alitambuza abala gye batali tutte bakwano banja tubeere bantu balungi njatubeere nga tusobola okuyambagana nga nawali ensobi tugolola bugolozi so sigezaako okuba bukubi. Juzi nalabako article ya Burna Boy. Nalaba article ya Burna Boy ne Davido. Nsubira abayimbi abo bombi mwenna mbamanyi abali wano. You know? Mwenna mubamanyi abayimbi abo benjogeddeko Davido mumumanyi, Burna Boy mumumanyi. In one or another Davido oba yasima tuka bigambo oba yali serious saaliyo saachuma nena kisanga ku blog yawe. Nga Davido yayita Burna Boy new cat. Nga comments siringange emitwalo 3. Kwa hiyo blog nena twala obuddengezeeko netegereze ndabe na twala obuddengezeeko. Yes please. I'm doing some live here. Maybe we shall talk about it after. Kale. So nalaba Davido nga ayogera ne Burna nga ayogera ku Burna Boy nti Burna Boy is a new cat. Nensoma comments ali about 20 to 30,000 comments. Na ye mwalimu era abafans ba Burna Boy abagamba wow Davido tena kyolugamba Burna Boy mubinga mulimu aba Davido agamba Davido yasinga walono mweyanzise yagamba ati kati Davido we know kutegeera nti Burna Boy is the new cat. However newo nagenda okutunulira gundi yabwe what's gundi yabwe social media gundi yabwe na comments nga bezigenda ngera bayombera kimu nga bakiza mu Nigerian music industry comes first. Na yeka kati amazima matuufu ebiche Uganda abantu bayomba ngo oli ayomba alabe nti munne amunyigira abulireyo banange teyataina mugaso wano mu art is art buli omwedo wozi liwulirwe abayimbi abato bawulirwe nga era butwakitandika kubadde abantu bagamba Chameleon yayogera ku bayimbi abato. Yes bakwano banzi mu 2001 nze nasooka okuleta studio yange Uganda gye natuma Lion Island forever ate nafuuka music empire nempita bakwano bange bachaga nenkunganya ba Red Bantoni nenkunganya buli mwimbi twala tugende paka n'olwaleero mwatunidde nasembye okuyima na Lil Puzzle ekibaita passionate omuntu atambulanga atambulira ku industry nze bungi bantu banjogerako ebigambo bingi ne banteeka mu manyo g'empologoma ne banteeka wana ye tebanzijangako ku mulamwa. So bakwano bange ekintu kya federation yo federation
oba twetaaga kukyusa bukulembeze ekyo kikkirizibwa lwa nsonga nti abantu balina okulonda bani abakulembera okitegeera era cabinet nsubira cabinet eriwo tentatively nga bwe tutegeka okulabika nti tunaafuna okulonda kwaki kwa bonna nkolo mbasa ffenna bwe tuyitibwa ffenna tukuŋŋaane tulonda abakulembeze betukola ki betwetaaga weewaawo n'okwade bali mu parliament nga bageza kulwanira copyright naffe eno tekituganda kutandikirawo kulwanira ebyaffe ng'abaki ng'aba artist kulwa nsonga nze mmanyi obulumi bwa music mwe music mumusanga ku ki mumusanga ku no Bambi Silver Gambi, but you should also revise your conduct. My dear friend Silver Spire, I want to educate you something that you might not be aware of. Sigenda kana nengena kuwa magezi because ojogendo realizing do your research because you seem educated. People that are the best conflict resolvers. Bafering a chat of resolving conflicts zawe. Chwati omuganda gamba ndi omuganga teyiganga gakuweeba kuwa kati nze kankuwa gange gwe gakozese otegeere nze nange nga bwe nninda omuntu enajja mpa agange nange ntegeere you know, but first take what I tell you if it is important. If it's not important, then leave it there. Kati bali mbagamba tubadde ku nsonga ya copyright. Kati abantu asinga mwogera copyright, but you don't even know oli copyright ayagala agamba abayimbi bakayanira babawe sente zaabwe za miziku waabwe gwe tubasasulira tekikomaawo. Industry Uganda mwagano gitunuliranga industry eri broad, bigger and better. Kyova nti aba foreigners bangi bajja mu nsi yaffe ne bajja ne bakolektinga sente ne bagenda more than mwere mugenda muzaabwe okujjako abantu yabayimbi era nganzi abava mu ggwanga lyange nengende Congo nengende USA nengende Jamaica and all that kind of thing. Bayimbi batono nnyo abakola ekyo because industry yamwe mwenyinyinyi mu abagirimu kabere ba bloggers kabere ba entertainers kabere temugiwa budde temuli passionate abantu bali mu manoonya nsimbi naye abasinga obungi tebamanyi ne gye kiraga oli bumuga nti copyright tag ojja kubuuza njamu parading abayimbi namwe bafaana bali wan about 500 people on my sport now tandika babuuza what is copyright temujja na kisoba kya understanding amwera kiteeka mu bifuula nnenge mu lujeregerezi mu kyerabiryawo but let me tell you what copyright is. Copyright mu kitono ennyo bwe bwannannyini bw'ekintu ky'otonzeewo nga kyali tekibeerangawokko ofuna bulungi bw'okeera enkya n'entonda oluyimba lwe bayita basiima ogenze olwo mba ntonzeewo ekintu ekitabaddeewo music abaddeewo naye muteeseemu empeka etabaddeewo kati ekyo kitegeeza nti no nze nina rights w'ekyo ekintu so music olwaleero bwe yatuuka n'afuuka commercial nti olina okuteekamu series recording olina okuteekamu ezikola video olina okwambala obulungi olina okwerabirya abaana balina okusoma and all that kiwanti abantu bafa nnyo ku kyobwannannyini nti bwe ntondawo ekintu kyange buli akikozesa abe nga akimpaako omugabo gwange. That is what they call copyright. Kakati abantu bangi nnyo abadependinga ku music nga tunagenda ku copyright nti bwe tukola ekivulu for example Joseph Kamemba n'akola gwanga mujje partnering ne go bayita big events mba breaking it down mwabali interested okuli abata interested no problem nga ovaako ng'ogenda n'oyo omukutu omulala abali bwe ntutegungamba ngenda kukola gwanga mujje no muzikiriza ati ngenda kukola naali ne big events nga bwe twakikola ku luno. So the initial thing is big events mba muwadde omulimu ate naye abampadde omulimu tuba tupartneriza okukola omulimu bwe tumala okukanya ne big events ne tugenda netugenze Lugogo Cricket Oval gye tusazeewo stadium gye twagala okukoleramu bwe tuka Lugogo Cricket Oval ne mumiitinga council yaawo ne bagamba twagala ssente bweziti ne bweziti ezo ssente ne muziteekawo ne mu confirming a venue bwe mala ndoza mulaba chain y'abantu abajje badependinga paka tutuuka copyright oyo bwannannyini kati twaka-involving abantu basatu bigi mwali yenga promoter Joseph Kamemba mwali nga artist Lugogo mwali nga venue bw'omala okwaniriza Lugogo venue n'ogenda ku police n'ogenda n'aba police. Yes, Kalusa, I'm going to try and tell you what we are going to do about copyright in my own thinking. Bw'omala okuva ku Lugogo venue n'ogenda ku police kuba ino kola security yo. That is 5 people already employed on one capital artist. Kubaita Joseph Chameleon. For example, by Joseph Chameleon, by any other artist. Akola performances. Bw'omala okufuna police, then together ku radio stations and TV stations.
Oshtegera bwe tugenda ku TV stations ezo no TV station plays free advertisement TV station ekuba bulango bwabwere TV station netwala sente ne radio station netwala sente kubana ye yino okubeeza omulimu gwayo eye chain ya art abantu go bagala okunyomula bafule ntino tayina mugaso oba abantu basiru tetulina kitegeeza TV station radio station tuli ku bantu ba mukaaga right bwe tuva ku TV station radio station ne tambuzwa ki ne tambuzwa omulimu gw'okukola obulango gy'osanga Soso Magic akola drive nga naye atambula aliko ki nosanga Soso Magic aliko drive ne Brian Skater awo nabali under ate oli gwe bakyali ako ate gwe wayimba onfuna bulungi nnyo ova ku Brian Skater tudda ku bantu abaleeta stage awo bajeje ba Steve Jean Fenon ba whosoever abaleta stage abo nabo ne bajja ne crew yabwe yonna nekola sente off the art oli gwenzira igubagamba oba nanyini kati bamala okukola abo ne tuyita ba bouncer ne bajja nabo ne bajja bekunganyawo nabo ne bekunganyawo 50 bouncers nabo ne badependinga ku ekyo awo ne tuvaawo ne tugenda ku ba dancers tugenda ku ba designers abatunda engoye tugenda ku makeup abakuba makeup abakyala bajja mu bivulu nga munyiridde ne tugenda ku bantu ababeera mu bivulu abaleeta sigiriza b'ekyembo ky'enkoko ne tugenda ku bakola chapati ne tugenda ku kuba ticket so industry yaffe collecting worthy of approximately 9 billion shillings omwaka kakati tugezaako kulwana kulaba nti okay mbawa example mpoze endanyi badde nerabidde MTN nezo zi Airtel ezo telecommunication companies okuba esimu y'omuntu nga kuliko ringtone ya Shiba oba ringtone ya Kirevajje oba ya whosoever oba ya Chameleon oba ya Bobi Wine oba ya Bebe Cool oba ya yenna kabere sebatta buli lwogi kuba gundi eyo raising andoza sente omuyimbi kwafuna siringi emu okitegeera yeah mama yeah the car keys are right there in the pocket. Just at the door, the car keys are just right at the door. Okay. Yeah. Or if not, they're in the car. Just tell her to check in the car. Okay. So, Alba. Yeah. Yes. You tell her not to forget to pass by the thing and put that money for me. Yeah? Okay. Okay. Sorry about that. Kakati netudda ku chain ebo George goberera. Nti okujja obujja omuyimbi omu n'ojja omuyimbi omu n'omufiriza bwoti. Chain y'abantu b'ofiriza is about 5,000 people even more. Kakati ekya copyright oli ambuza nga tugenda kikola tutya ekya copyright tulina kubeera ddoboozi lyawamu lina kubeera ddoboozi yaki lyawamu lina okubeera eddoboozi lyawamu kati olwedde byenengeranga ona abantu bagamba bali bagamba bano bawakana bano bakkiriza bannaye mbabuli amazima ga Katonda nja tukaayane naye nga tukaayana copyright etuli muki etuli mu ngalo tukayane ng'obwannanyini babutuwadde naye katukayanira ekintu ekitalinawo ekitanaba na kubeerawo nze I believe nti tukwate eddoboozi nayogerako ne committee ne mbagamba committee ya Uganda National Musicians Federation mbagamba bannaye problem gye tugenda okukola mugimanyi I think the best way we can do it is tuddemu tukuŋŋaanya abaki tuddemu badde bayite abayimbi bayite aba gospel sector nti aba gospel sector mwena aba gospel mujje aba gospel batebolinge endowooza yaabwe ne kikibeetaaga okulabika ati copyright egguka then tuddemu tutunde ate abala tumanyi nti kati aba gospel bamaze okugwa then bamiitinge aba kadongo kamu bonna baggweeyo okitegeera buli awulidde ategeeze munne wakadongo kamajje naye akola ekiyibe nabo bawuliriwe nabo bogere ensonga yaabwe then tuyite ababandi nti ababandi mwenna mujje ababandi bonna bajje babandi basoloti oba eva eregu oba eva kapuchora oba eva bwanseeno kabale it doesn't matter bonna bakole ki bajje nabo bakole ki boogere ensonga zaabwe tugenda tuyita different types of genres of music different genres of music then awo tugatte edowooza naye nga kyesaagala bakwano wange tukiziganye nakyo kyesigenda kukizigana nammwe sigenda kukizigana nammwe bagamba mbu Uganda National Musicians Federation kintu kikyamu nti it is a wrong direction of music that is no eyo ndowooza ntono nnyo bannaye njabba bulya mu butuufu bwakyo naye tuba twefulanga mulimu abaakyawe enkola y'abantu abamu olw'olumu nsa tukkaanye tukiziganye ku kintu kimu nti direction gye tuliko oba direction Uganda music gyeriko yentuufu
onfuna bulungi nnyo direction gye baliko yentuufu. Uganda's musicians need a federation. Oba twagala oba tetwagala, oba ekoleddwa lwaleero oba ekoleddwa nkya, kijja kuba kyakuswavu nnyo abaana baffe babazzukulu balijja ate bagikola bajjaga bano basajja baali kuki. Musajja bwewaananga mbuno mu bwali bw'amaanyi ne tubina kyebwagata ku industry. You want to talk to me? No, she just said she's going to do it when she's dropping him back home. Oh, okay. I'll be right here. Yeah. You want to go upstairs and call back home? Okay, I'll be down here. Okay. So, sorry about that. Teri nsi etalina music atali federated. Lwa nsonga nti bw'abeerawo federation then nga creating eddoboozi limu ne twagala okukolawo any amendments eddoboozi libalimu ng'osogamba nti bannange leero tugenda kukola charity yaggwanga lyonna Uganda National Charity eva mu musicians kijja kuhappenia ng'eddoboozi kiriririmu. So bakwano mwe n'abayibi abali eyo nze my own opinion sirowooza nti ndi mugezi nnyo naye by matters of experience in the 25 years that I've been performing in this performing arts all my life is the emyaka gyange 44 bwegandi nsabiza emyaka 28 and that means I've served half of my life. Onfuna bulungi nnyo naali badvise nze simanyi bwe tugenda kigatta bwe tugenda kisobozesa naye okusobola okutuuka copyright twetaaga nga tuli eddoboozi limu. Njaku examples za calamities za copyright. Copyright erina abantu bangi beefiiriza. Waliwo oluyimba luno bayita balukosa ne Lion King luyimba in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ai mawe oluyimba olwo baluyita imbube nkijjukidde kigambo kya South Africa imbube nga kitegeeza lion. Mugende ku social media zammwe mugende ku Google zammwe lwansonga nti munnanga problem yammwe mumwagala nnyo okukwata essimu zammwe mugende ku Facebook muvuma abantu mukolewo miti naye ate kati mwagala kunoonyereza education mwagala kweyigiza temwa obudde kunoonyereza mugende mbeegayidi bakyali bammwe mugende ku Google muwandike imbube IBUBE original song. Oluyimba omusajja yaluyiya in the late 40s. Bwaluyiya abaami musajja radio zakajja n'aluyimba n'alubunya ebyalo South Africa ne wabayo abazungu abalungulako $1 zaali bameka musajja I cannot be very articulate ne balugula oli n'alugula n'alutereka mu nsawo. Later on mu 2010-11 now Lion King was okusolimba lwe musajja emirundi mingi muwala we yasomera mu America muwala we yamala observing nti the rights atatwe bazigula mu ngeri ya kibbi omuwala yaddayo n'asuwinga Walt Disney for $10 million kwantu bakoseza oluyimba lwa mwana wa taata we. Bamubuuza lwaki ofiira ku luyimba n'agamba nti taata wange yayiye oluyimba lwe yafa musajja mwavu n'entaana ye y'amayinja zino zibateekako amayinja. The biggest ekyobugaga kye yalina mu life ekyakisembayo bunene kaali kagaali bicycle can you imagine. Naye lwaki yakola kyaliwo ekyo is because rights ze teyazifunamu era $10 million baziwa abazzukulu be ne beeyongerayo maybe nga naffe banaakerenca ne baziwa abazzukulu baffe abalidda kuba mizika ayimba ebyamakulu muyimbye ekyo jaga nti alhamdulillah Katonda yanyamba ekyo mwenna abanvuma oyitewa ekya music ekyo bwakkiriza nti Katonda bwate bwe yantonda nnyimba ekyo saagala akola ki saagala akiwakanya. So anyway copyright example eyokubiri emundu esinga okusumbwa abantu mu nsi yonna olwali bagita AK-47 gye bayita Alexander Kalashnikov eyo policeman w'Uganda gyakwata n'akuba ekyalo ekisaasaana. Emundu eyo yali developed by omusajja mu Russia era yagirovega after the Second World War gwe bayita Mikhail Alexander Kalashnikov. Mu lugazungu waliise Michael Alexander Kalashnikov. Okitegeera kayino olabona Nelson Nyola muganda we brand gye weerijjako ndala brand gye weerijjako ogenda ogibuuze taata wo ogibuuze maama wo eri older than you toyina kyo ojja tugambe ne kasita nkwogeddeko wano abaagala okulaba Nelson Nyola mu mugoberere kwali ku Facebook okwo kwali okwo bajjo bayita abawumba tuutu naye obaaze n'abayita baani bamanyi era esigenda eyo. Kati emundu yali created by Alexander Mikhail Kalashnikov. N'atagipatentinga rights ze bulungi n'atagiowninga nti mundu yiye
ne wabayo mu Venezuela yajja n'amupolooto bayamuwa sente meka ne batwala rights z'omusajja. Olwalero emmundu eyo eri evaluated about $90 billion ze generating. And then anyiwa yafa naye yafa bufi bwati. So bakwano nkujjako nga toyagaliza music industry Uganda nga mwagala abayimbi basigale nga bajja babasabiriza bu token nga mwagala abayimbi mu bayimbe bagere nga bafenga bufi batyo nga afa omusonda ne sente nga mwagala abayimbi balwale basige nga babakolera bikawoshe ebyo ebyekifane. Buli atayagaliza muyimbi ekirungi muntu atayagaliza muyimbi copyright. So copyright eyo tukiriziganye bakwano bange mwenna bamunyiga nze sijja kufaanyiza mwenna bagenda ngenda kuwandowooza yange nga Seuma Ntama nze ndi mu Uganda National Musicians Federation. Kulwa nsonga I believe in the direction gye tugenda ku direction entuufu. Era nze nagamba bakyali bange nti atayagala kuyingira federation mumwesonyiwe banalaba federation nga byekola bigenda bazimba bagenda kukola ki bagenda kujja kuba abayimbi twagala ebirungi. Ate nange bwe nali nkolerera music industry ye Uganda saatunulira ndowooza y'abantu be bagenda kummanja nze nakola bukozi byange then ababyegomba ne bakola ki ne bajja bibeeramu. Kati batudda ku kintu kya copyright kanyongere kibroadeningamu ku nsonda ya side y'abayimbi. Nja kwogera ku nsonga by the way very important again. Njagala nnyo okwogera ku obwannanyini bwa brands z'abayimbi nga baga nti brand gye bayita David Utalo, brand gye bayita Bebe Cool, brand gye bayita Bobi Wine, brand gye bayita Chameleon, brand gye bayita Fefe Busi, brand gye bayita Mudra. Ezo brand bakwano bange libanga dduuka lya muntu. Libanga dduuka lya muntu. Edduuka lyakeera n'alanga n'aliyonja n'aliteka mu stock n'alinda omuguzi akole ki ajagule. Leero banne mwagala English naye leero naze kwogera Luganda. Kuba njagala majority banfune bulungi nnyo. Brands ezo mulaba ziba created, ziba born. Kanko example eri clean. Mzee Mayanja bwe yali anzaala yantuma Joseph Mayanja. Birinya lyakola ki lyantuma. Ne leero munaye bwe ngende uwe okukyala mpita waye Chameleon ne Wiza amuyita Wizo onfuna bulungi. Bangi abayimbi oli batinga bw'otuuka ewa maama otakyakuyita linnya lyo lye yakutuuma oba taata otakyakuyita lye yakutuuma. Lwaki nti watondawo brand eyiyo ebyenfuna ebibyo. Kati nga brand eyange emenyedde emyaka gyange nga 225 n'abalala nabo zibamenye kuba myaka sikitegeeza nti obonyebonye nnyo so okubona n'omwaka gumu nengolinga abonyebonye emyaka 3. Kati brand bade kwano kino kyensembyayo njalo kyo kifune very clearly. Brand eno emalo gicreatingawo nsubiro gidependingako mu ngeri ya kinds of revenue. Era kiba nti no bw'olanga Jose Chameleon Matete n'otwalayo omuyimbi omulala abantu bakuba emizindaalo oba bw'olanga omuyimbi omulala n'otwalayo Chameleon era bwe kibeera. Kaakati abantu bakeera ne bagamba nti oli n'akeera yeetuuma Junior Chameleon. Gufuuse mulembe bangi mbalabe kati ngenda babulya story y'omwana oyo Junior Chameleon. Omwana Junior Chameleon oyo muyu bayitateina balungi mumanyi bami mulamu makindi omu namusanga nakeera abamu ku mumanda bakukomedi store nga muwadde ku ssente. Ekintu kye bakola ba Junior Chameleon, Junior Saha, Junior Bobi Wine, Ismail Junior Fulani, Junior whatever. Ikyo hakina shida ekiti kina mutawaana bagende maaso nga benjoyinga ebintu ebyo naye nja bakitegenda bakikola mu bukyamu naddala nga bakozesa music okitegera n'aba benyini abagenda bayisa ebivulu byabwe ekyo kikyamu kati ye copyright gye twogerako ntino tugeza kutegeka industry oli waba yakene nkyana atondebwa n'akufaanana ekyo alhamdulillah mukama aba yamugabira katonda aba yamuwa eddoboozi erifaananga eryo nakyo alhamdulillah katonda yaba yasalawo bw'atyo. Naye nalisuubidde nze munteesa nti abantu abo balekeraawo okudda mu rebranding amanya oli n'akeera n'agamba mbu Junior Chameleon. Weetume Junior something kulwansonga Chameleon nange brand yaffe gye tugezaako gye nwana nayo. Ne tujja tulaba nojjolaba nti waliwo Junior Chameleon simanya waliyo simanya Junior Saha simanya waliyo gundi waliyo no kakalanga brand you are creating ezeka amatabi agamala gidependingako ate nga kiri risky kulwansonga nti kasinga okerencha ne bakeera ne baga nti Junior Saha yavudde ku stage ngeza ba nice chance njogera ko ngeza n'akola ekivve kankite kivve ojja kerencha
baleete eggulu bagaye nti saaha yakoze bw'ati, then wansi mu mitwe gya mikulu balyoke kole ki, balyoke batandika oteekawo nti saaha junior saaha yakoze bw'ati bw'ati. Bakwana mwena mwena abeerambika mu bifaananyi by'abayimbi. Nze ku lwange nga nze mbateeka I want to make it very clear on my own perspective. Buli muntu yenna yeerambika ku kifaananyi kya Chameleon okikola mu bukyamu. Okikola mu buki? Mu bukyamu. Naddala ng'olinnya ku stage n'operforminga music wange, musical rights zange ng'omuntu. As much as copyright tenalabika nze nkyalinawo amaanyi agasobola okulondera music wange ne mujjamu kyekola ki, kyemuggyemu nga mpise mu mateeka kuba amateeka be gali amatono agasobola okupenalizinga gwakozesa music wange. So ntuusa ekkomyo eri muntu yenna bw'oba oyagala kwetuba erinnya, stop using anything to do with Chameleon. Lekeraawo ku ekyo kyange kya bwannannyini, mulekerawo kukozesa music wange. Waliwo n'omuvubuka omu gwe bakedde okumpeereza mu kavidiyo ku TikTok, omuvubuka ono gwe bayita Genius Levy. Kale muyiseewo bamugobera ku TikTok kuba abantu baagala ba followers mumugoberere. Omuvubuka yadde waabwe ali hasinze eddoboozi lya Chameleon, ye ayagala kubeera nga Chameleon all his life. Adidde videos onabuuza ngati Junior Diamond Platinums. Teri Junior Diamond Platinums kuba waabwe etteeka likola, bw'okikolera n'okikola oba olimenya. Okitegedde. Naye Uganda ne wabeera Smile Junior gundi. Bakwano wanze bineeyita Junior Chameleon okutumira naye rambadde nkusaba kikozese mwaka banga akasembayo ku lwa nsonga. Mu mazima gaakyo oli mu kumenya tteeka yenna akozesa erinnya ly'omuyimbi nti gwe Junior something. That is creating a brand inside a brand. Kibanga creating ansi mu nsi ng'oledde waliwo ensi ate n'ocreatingamu ensi mu makkati. Ekyo tekisoboka era tekimeka sense. So mbadde advising abakwano bange mwenna mbadde njogerako n'omuvubuka Genius Levy nkukubidde n'essimu kyalwa n'enkunnyonnyola. Lekeraawo okukozesa eddoboozi lyange mu bintu ebitangattako, ebintu ebitanzimba. Onfuna bulungi. Waliwo entalo ezaaliwaawo ezaali ensikini ne Uncle Palaso saaziyingiramu bakyali bange era saagala ziyingiramu zo okuba muganda wa Uncle Palaso tekinfuula nti nino mulwana entalo ze kuba ne musajja mukulu. Ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Uncle Palaso seetaaga kumuzza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe. Oli muganda wange, muto wange, tudde n'ebbali ne tweyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira ng'abakinga abooluganda. You know, naye kakati omuvubuka addidde gundi video ya alien skin ba misajja watu alien skin flying agenzera na performingira abantu. Adresse kama robozi atanso ku imitate nga Kabilo. Genius Levy my friend now oli mkumenya teka nkugambya na I want to tell you public ali nsiyo ne ulira wano nti ekyo kyokola my brother oli mkumenya teka okubera mukwano gwange tekikufuula mbugwe ogenda kujja defining personality yange. Bro, I want to tell you the truth nti stop using my voice in your own silly intentions. Kati odidde eddoboozi yange ndirabe baliteese ku BBS okitegera. Dubuze balitese ku BBS bateseka ekifaananyi kyange gwe oli mwansi eri ovevenge n'ebirowoozi byo because of sounding nganze. I am so annoyed with you, bro. Lekera ogenda Champion Genius Levy. I am telling you perfectly, my brother. Stop using my name ku bintu ebiri selfish gwe byofunamu style you, my brother. Stop using it. Nkikugambye ku simu nti umenya tteeka. It is still my right. Stop. Kati wakoze video byo teseko alien skin ku TikTok mbonoonya ba followers. Bro, bwega kunoonya ba followers Genius Levy kwa magezi kere ncha ojemu empale osigale bwerero duke ekyalo kimaliyo. Ojja kufuna views zonoonya, ojja kufuna popularity jonoonya ate nga gweke nyini goze ekolere nga teri akusuuyi nga bateri akuvunana. Ne mundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe. Mweke yimuke mugamba Uganda abembi Uganda tebakulakulana. Mweke nyini bafani mwagala mweke nyini mwagala artists batsigalawo babatiga. Ene bakwano banga balungi realistically ekyo Genius Levy I thought bwe yinakiwulira kimugambe awulire byaba Junior Chameleon bagambe King Saha mukwano gwange nkutumidde my brother Edikenzo nkutumidde my brother Palaso nkutumidde bro ne team yone yagenze London Purple Party mwe namba tumidde mbagaliza birungi mukama abakulembere yani abalala abayimbi bonna abakyala mwe namba tumidde mwe nabakwano bange mbatumidde respect when I sign out. Sigari Dr. Joseph Chameleon Sala Simba atakugata meje Uganda. Nyimi ani sawa za apples no kati yate kale
Anyway, you Chameleon umesora geda nga sireseewo kantu konna era kendeseewo. Yeah, ina yagala njogere ku byabayimbi bayagala njogereko my dear friend. Eno page yange zensalawo emiramu ajange neno. Mumpereze inbox nja bwogerako next time. Bagala nyo blood wine. Big up, Mungu alinde, Mungu awabarikie maisha marefu, maisha mazuri. Nawapenda sana, kwa hiyo nasema tawasiliana baadaye.